pasipoti yange. Wana pasipoti yange ojipe. Wana pasipoti yange ojipe. Wana pasipoti yange ojipe. Full video njireta maasawo naye ndowooza kino kibayita okuba omuntu ezisigaddewo ne zikwata ettaka naye nga mwasuze mutemu n'abalungi abampuliriza Channel Media Call. Subscribe for more updates, like, share and comment. Werabira okunyinga notification bell obenga notified lwenteekawo video empya eriyo bakadaama abatasaaga abatamanyiirwa naye nga ogenda okuba mukamawo sooka weegendereze. Ntera okubagamba nti nno olina okwebeereramu, olina okwebeereramu, tokkiriza kufuula kagoma, tokkiriza kukuba miggo naye ate okwata mukama wo n'omukuba nakyo ate kirala. Just olina okuba ne self defense naye nga si gwe atandise olutalo. Oli bw'aba aleeta kwatire mu bbanga nga terunnakutuukako banga omuggo tegunnakutuukako ekyengezaako okubeera nga mbategeeza okugezaako okubeera nga weerwanako naye obeera nga gwe aleese olutalo nze sibiriimu. Jana airport pick up nyongera bakubiriza mujje muwagire kadama munnamwe mujje mumpagire gwe namwe n'abaana abakoma olunaku lw'enkya nga nakuza omwezi 22 olunaku olwokuna nakuza omwezi 22 omwezi ogwokutaano nga mukwata ku Jinja Road, Kayunga Road oba Gayaza Road. Mujje tutambule ffenna ku layisi mbawadde discount sharing akuweerezeeko muno atambula oba agenda Mbale oba agenda Namutumba oba agenda wa byonna nga bw'obiraba ku screen yo mu sharing ko tutambule ffenna ku layisi. Ate temusanga video eyo oba temusanga post eyo ng'olunaku luyiseeko ne mungamba ate mbirabye leeti ate ki musharingireko bannammwe. Sharing is caring. Kati eyongereyo ne video yaffe. Ali gwegenda ovuma waliwo gwe sitagenda kwogerako kuba ensonga zaffe ziri walamuko ziri biwanvu. Mwazongeddeyo ensonga zaffe ziri biwanvu nze lunkupe waabwe nga looya sente nzijjawa kakati kyatandise okubukkana tukatudde ebintu bino byatandikidde owalumbye mukyala Jebbi yani oyo Jebbi wa Info Trust oyo omukyala abadde ekitani amulumbye gwatandikiddeko n'omulumba bawe n'omuyita omusiyazi olutalo ne lujja omukyala gundi n'alusuubula. Olimba nze nga mwagaza kyo omukyala bambi si oyo atunda amataka video weziri zireete nze nga mulumba omukyala. Kati gundi yasuubudde olutalo era yalusuubudde ku Jebbi. Si tebigatta sibitegedde. Nze nabadde nina omukyala mulala nnyo gwe nabadde nwana naye bamuyita Old Hag. Bamuyita ani? Old Hag. Waawa. Yeemanyi. Kati gwe abantu bayambaza abantu obugatto bwe bataliimu just. Nze gwe nsabula yeemanyi. Kati nze simanyi oyo omukyala gw'ogamba omuyingirizaamu waabadde ki? Kyali yagambye wano nti oli omukazi wa Jebbi. Kabaata toyonoona mpozi. Olotasaze lugamba alina kyali. Omuntu gw'oyagala obuuza waali. Anti mbuluwira iti yafunye looya. Takimanyi nti ne Kabaata looya. Mpulira Kabaata akubu. Kati gwe ensonga ki z'ogamba z'obadde oyagala okumbuuza? Nze kye mbala njagala okubuuza. Nti musiibe leero nejjo ne leero mwevuma ne full figure. Mwevuma bw'ensonga zaavudde ku ki? Yani ate oyo atuula ku katebe kaawa. Bati eyo location ki? Ate oyo ye simumanyi bro. Just nze navumye maleberebe gabadde gamanyira mwana wange. Amaleberebe gaba mangi. Naye anti abantu bagamba nti gwaleeta omwana mu kamera. Ate akyalimu ddala. Nga n'oyo ali waggulu naye era badde ayogera ne mugamba ku mwana wa Louis uli tayagala kwogera ku mwana we. Nowe ali mu kamera. N'ababere
Mama Sani yabana babaje mu kamera ebifaananyi tubiina ne video zaabwe tuziina Kabata nze kintu nze Kabata wano ku TikTok teri muntu ali mvuma kirino yakera ku machana asabana bange mu green screen nesika abera nesiyomba nze Kabata ne bwosira ku machana kwata mange no mutamu green screen ya mugamba nnyo Kabata alete video nga luwira itata kuwereza Kabata nyisa kirina Kabata luwira atanda abana bange green screen nze kugamba zanye kati mazo najja ne sadas kanda obankyagina green screen eyo nze Kabata teri muntu kyayinza kungamba neki luwira itavuma baana b'abantu ekyo haram haramaini luwira ite green screen eyo bali n'oyo luya mu biscuit namuteeka mu ono omusajja omulwadde yali oyagwala omuti singa guvunda yogera nti mpola mpola mama wakyusiza n'eddoboozi kati kewafunye looya yakugambye osale n'eddoboozi omulabye video yeeno green screen yeeno video eriwa that is a screenshot nkugambye yali live mada yakubira screenshot lwaki teyakurecordingira abaaliwo webalinze sivuma baana ba muntu onoomanya ebbanga lyakumidde nze ne bwokwata kitange n'omusamu Kabata mwana sagala kulega nkaka kubanga nkyalina olenga toyagala kulega nkaka wabula kiri kimu nti gwe yayingira violence wuliriza ono omuwala yakwata omwana wange n'amuvuma omanyize webitoebirala soko jjeko omuwala ono Kabata sigaana okuwoggana mwana asooka agende wansi nze nja kumaliriza ebyange ntambule ngende wabula mufuna mpola weewadde impotence ku mutalabeeko oba nze nsooka enveeko wanaamalirizanga nkomawo it is as simple as that man tolina nabyoyogera buli kye bakubuuza oli mutiitiizi weekwata ku bisukubuuza wavuma mukajebi oli mu kwebuzaabuza wavumye full figure oli mu kutya kye bakubuuza ky'oba mu Kabata kanveeko omubuuze nga ky'omubuuza kyaddamu yatidde ali mu kusoma ziduwa Kabata kanveeko tagenda atuttira voibumbu yeviisaviisaawo yatidde bimusoye mada kaali Sadia bannange n'ensonga nkulu nnyo zisiibye ku TikTok wano wonna zitambula olunaku lwonna awo wennyini wetuvudde siri musiru oyo omuwala yadda ku mwana wange n'amuvuma oyo gwolabaawo Sadia n'anvumira omwana n'ayogera bingi bamwebakako bamukwata ng'era bw'obawulira we bajjanga babyogera nga nnawankulu waabwe naye waabyogedde nenkwata abaana be ne mbateeka ku live naliko n'ellala nengamba mwana omuntu akuvumira abaana neraba abaana be ne mugamba laba akaana kali innocent akaana akawala kati nange nkwata omwana wa Shadia ntandike kumuvuma nengamba nkwata omwana wa Shadia ntandike kumuvuma era nenkateekayo ne bamusharingira najja ne ku live tajja kugamba nti bakampereza yajja ku live ne mugamba Shadia kwata omwana wo abo abaana bo oba comparing n'owange otuule kyekintu kyekimu kye nagambye omuwala Saafiina nga mpalampi ne mugamba ovuma omwana wange mbugwana smart gwina mpisa smart gwina ki ne mugamba kwata omwana wange mugerageranyeze n'owuwo otuule okkalire omuntu kyayinza ovuma omwana w'abandi ne bata recordinga live eyo live teyaliiko abantu nga basobola omuweereza lwaki tebamurecordingira kandabe wano live yaliko abantu 106 lwaki tebamurecordingira ne Liam yamugamba ekintu kyekimu yali alimba mbulubira iti akwata omwana wange n'amuteeka mu green screen n'amuvuma ebyo sibikola I repeat ebyo sibikola oyo yanvumira n'ennyango oyo gwolaba yavuma ne maama wo video mama azina nzirina yavuma omwana yavuma buli omu so kati saagala beekwatenga ku bisubi akimanyi bulungi lubira itamuvumirangako ku mwana saagala atandike kwekaza mbusimanya amuteeka mu green screen n'amuvuma nze video nzirina nga Shadia avuma ku mitimbagano gyonna kweziri nze ziri saved ku iCloud yange lwaki nze nina video nga nvumira omwana nga mpemulira omwana
Ngamwe basa kubasajja abenjawulo ng'ali mu kulamaga oba bakuyita kulamaga ng'ali mu kwogera ekinamutuukako mu maaso mbu naye bagenda mu rapinga nga nnyina we bamu rapinga. I have videos. So nze kye mugambye buli sawa awunyera yagamba ngenda kusindikira ne luli erisiwe kyali yala kabata kankusindikira video girabe yasindika screenshot awoza video je ziri tazireta heta video kalubira iti akuvumira omwana nzawo sinnatuukawo waliwo abatagala mukazi oyo yampala mpya ayingidde mu ntalo zitali zize ne bampereza ebifaananyi by'omwana we asembayo yavumye omwana wange ne mpulira nga bannaye kisusse saakutte baana be kubateeka mu green screen kutandika kuvuula lyeryekomo lyange lyeryekomo lyange bakuweereza ebifaananyi by'omwana we muteekeyo buli omu alina abalabe wano ku internet bye nagamba omuwala bamuyita Hajat yajja n'avuma jjajjaawe simanya yasula mu loogi simanya biki ne bampa ebifaananyi bya famire ye waasula wabeera ebyo ebya taxi byonna bye mwalaba nze baali baabimpa ddalu lyeri nga mmanyiira ne ngamba nze siyingiza bazadde ba muntu mu bintu bya kisiru naye yavuma abange n'abateeka mu green screen n'abawemula n'awemuka n'akola buli kimu oyo saagala atandike kunnyingiramu nga simuyingidde namuwulidde awoza n'ebintu by'amadubala mbusimanya lwaki tovaayo n'owolereza madubala lwaki oyagaliza omwana w'abandi simanyi entaana madubala tokimanyiiko nti bifo nga tannagenda mu ntaana ezimu ku vidiyo ze yakola yali yange nandowooza muhoozi na Museveni ng'abawemula yavuma Museveni ne muhoozi nze omu ku be yasembayo okuvuma we navaayo ne ngamba bannaye ebintu bya people power mbiwummudde munankolera vidiyo n'apita malaya neetunda simanya biki nga sina kye mukoze n'akola vidiyo endala olwamalaawo n'abuukira be yabuukira ku live ne bamutwala kati nze gwe yagamba nti nebaka n'ekitange n'ennyange simanya ne bankola batya simanya ne bantundayo mba mugamba firi simanya madubala nga nfaaki nze I don't support stupidity kabaata kati ate madubala ayingidde etya mu nsonga zammwe zigenda mu oyo ye yamuleeseera Tadia mbu wavuma madubala simanya n'ogamba madubala alifiira mu kkomera nze yamugamba wemukire abantu mumulowooza ffe tetusobola bwemukira buli omu nga tunyiize ffe naffe gavumenti etunyiiza bubi nnyo naye otuula ku bantu talina kintu kye yali akoze kiri pasono ebintu abikolera mu politics n'omuddako n'omuwemula ate nze nange nzire neefuula omusiru ntandike kulwanirira ntalo nga nze yakutumye oba nga gwe yasooka okuneebuzaako okubawemula ffe nga tetubateeka mu green screen netandika bavuula na kubawemula tetulwana struggle tetuliiwo wemuli kati tebanteeka mu biboozi bya kisiru Kyadi owulidde yamulwanirira embu ekyo ekikazi simanya newe kyaliwo tekinnakwatayo simanya akagaati wadde okutwalira maama wa madubala yadda ku wange navoola n'avuma nze newe nnyigira nnyange sobola muzza mu bantu netandika muvoola ne muvuma n'enkola ntya I can talk about what I went through as a child in the hands of my parents nisobola kuddawo okubavuula kuza omuzadde omuzadde at the end of the day madubala yavuma ne maama wo genda ku peegi yenkadde bikyaliyo byonna ate ona ngambe mbunze mbunaye nkole obulungi bw'eggwanga munnaye ate luwira iti alina omutima omulungi ennyo agende mbu atalwanirire madubala binkwatirako obwebibye I do not support stupidity ne waliwo omuvubuka era yavaayo simanya baali bamuyitaani ng'abeera mu fake account ng'awemula era we bamukwata nagamba alyose bamukwate waliwo ekiyitirira nze si supporting stupidity odda ku bantu obavoola obavumye obawemudde owemukidde buli omu ate oyagala bakulwanirire nganzaani nganza akutuma okuwemula abantu kunteeka mu biboozi Tadi owulidde kati bakuwadde essaawa 10 nga bakusibye olw'eggulu we luggwereddeko nga waafunye wadde poliisi mu makaago agenda okunsiba buli omu akola ogugwe kabaata waliwo gwe nalabye waviridde ku live we pa n'atema dansi n'akuba dansi ng'amanyi bakusibye ani nze njamu kubulira mu WhatsApp
Oh, bamusindikidde. Bamusindikidde. Teri kintu kinsesanga abantu kulowooza nti nze bankozesa playing blame games. I say what I want to say, not because someone has told me to say it. Hey, ne gwe nayatudde erinnya nabadde nsobola bulungi nnyo musabula nga simwatudde ne zaabika nabadde njagala oddyatula. Kati tutandike kibuuzo ku kibuuzo. Nzize mu kooti. Oze mu kooti y'akabaata. Nze mbadde sinnakulabako okuva kati ndudde okukyaza nako. Ekisooka lwaki abantu mu komenti bataddeko wiigi, ebya wiigi biki? Kyekyo zikaddiye tebatandaba mu wiigi baagala mugenda. Kituufu wabba wiigi. Gwe nabba wiigi agenda mpa waabiri. Nze nabagamba sambala byewole. Aba wiigi abadde babuza wiigi muwulidde? Sambala byewole ate sijja kintu mu dduuka nga sinnakimalayo. So wiigi weba nzibe nannyini wiigi gwe babba mumukwatekwateko mumulwanirire mumakinge sure yabba wiigi ye agizzaayo mu dduuka. Unless otherwise, whatever I own in my house, I've fully paid for it. Ekyokubiri. Oyina ku pate wonna we mwagenda ne bakkuba. Ne batakwata video. Oyo omukyalo oli omunankani wa president mbu yakuwendulira abakkuba mbu Shira Price n'abyogerako n'omukyawa. Choga Shira yaliyo ate Shira Price yabyogerera. Mbu era Shadia Wakyagulanya badde wano ng'abyogera era luli yaliwo n'abitugamba mbu luyi bahamukubye ne wallahi tallahi teri yali ankubyeko wadde oluyi. Wadde n'okunsindika wadde n'okunsukumako. Muwulidde? Oliwo abagamba Luwira iti bamukuba oluyi aleete vidiyo alaga abantu. Kyogamba bayinza okunkuba ne bataagala kundabisa. Kituufu. Shadi owulidde? Omanyi Kabata propaganda anyuma ng'oyina w'otudde. Ekizibu kujja kwesomera mu bantu nga n'ebintu tomanyi we byaggwa. Waliwo oyo kyaliiwo oyo ye yali agambye abantu nga omanyi anoonyereza omuntu wamutuulamu ng'atandika gamba amagundi naawe yakuvuma tugende tumulumbe tugende tumufunire abamukuba tumukuse biki. Be yatuuka be yali yeegiriramu nga bakyali baffe. Oshegeera. Omusajja ekituufu yali anyiize kuba nali mu bbala naliyo ne chicken. Chicken mumubuuze ki ekyaliyo ani gwe baakuba. Babuuze ne we naliyo na reactinga ntya mu mbeera eyo. Nze sidduduma ate sidduka byokya. Kale akiriza gwe baakuba yali waawo tebaakuba gwe baakuba mulala. Tewali na gwe baakuba ku olwo lunaku. Tebalina gwe baakuba. Twali ku tebo omuntu najja ng'alina ensonga ze n'agamba gundi ne gundi wakola ku kino ne kino wayogeramu bubi. N'akanduga nga munyiivu nnyo bambi. Ne muleka ne bamukwata bawusa ne babeera waawo biki. Ensonga we yamala n'akulinga down ne tudda ku mmeeza y'emu ne tutuula ne twogera ebintu ne bivaawo. So tewali gwe baakuba. Kyadi owulidde obadde ogenda osala omugamba mu Luwira eti baamukuba obujulizi ne bakukweka. Tewali gwe baakuba kuba n'oyo yennyini gwe mugamba nti eyakuba kyali waffe mwana. Oshegeera kyali waffe. Okay. Kati mu video gye bampeereza wano ndozo wadde toliiko bampeereza okusiza mbwa ggwe. Twalipo wange ngenda kuweereza ebyo. Wasala baddayo tuloto wange. Kusani kati so bampeereza video wano nga oba muwala wange babeera muzzukulu wange. Onagambye Luwira iti go through people's comment. Awulaka nkome ku yo okusoma you'll understand that people don't like you. Muli abantu 1K wano following bw'abantu abasukka mu 40K. Kati gwolowooza ababiri 10 you matter. You don't fucking count, bitch. Okay? You don't fucking count. Luwe oli mukazi musiraamu n'ekisibo ekiwedde wasiiba n'ogenda ne ku mikolo gya ijaabu. Luwe lwaki musajja wanyu omwenge ng'omwana amulaba?
Omusajja anywa omwenge ng'omwana amulaba olowooza lwaki omwenge omwana aguyita ddaawa lwaki taguyita mwenge? Omwana mwamukweka nti taata anywa ddagala. Ekirala omusajja gwe nnina si musiraamu. Twesanga mu bbaala nnyongero kikkaatiriza nali ngenze awutu musajja wange mudongo DJ Pro ng'akuba omuziki gwa Chris Brown omuzibu ennyo gye twesanga. Okitegeera ekintu ekyo. Namusanga yenywera era si mwana muto. Na airport pick up na basubizo besi bako muje mumpagire badya muje mpagire bakadama bannange muje mumpagire mikwano nyongera bakubiriza muje tutambule fina kulaisi muje tutese tubade tuzola kulemererwa number fi ku screen 0704 44 4058 nyongera kubaza munabale video yange to the end ni mulabula ngati mu skippinze mikwande musimutsa bakatonda bimusinga okwagala Ocean Media ko cyali subscribe for more updates like share and comment wala bino kuninga notification bell obenga notified when take a video